Lwaki olowooza nti omwana tannatuuka? Tannaba kubeera mu administration ya gavumenti. Ekyamagye akiyize naye nze bwe mba nga singa mbadde nze nandi mutaddeko mu gavumenti mu ministry emu oba ya defense oba ne muteeka mu ministry endala oba ya foreign affairs ninjagala mulongooseemu. Abamu balowooza nti twetaaga dialogue, unity n'abantu abava ku opposition oba oliawo nabo bayingire mu bifo ebinene nga vice president mukulu. Aba opposition bafuna na dialogue n'omukulu, abala bagendayo kiro, abala babeera misana. Bane bagendayo abo bogamba bakole dialogue n'omukulu bakola dialogue nga basibawo badda kwanuko. Ebyo byakutudingisa bamusinkana. Abala balina kupero babawane sente. Wali ekivuddeyo mu dialogue zaabwe ezo zibabeeramu n'omukulu? Ate tebazze eno opposition batandika ogyonoona. Kale kibuuzo kyandibadde tuyinza okukola airline ennungi ye. Bannaffe bali batandika okukola airline eno baayita makulu matuufu abo wali omutawaana. Baatuyita nange bampita ku Minister of Works ne mbabuulira bwe mba mutandika airline temugijjuzaamu abantu, mugende munoonye task force abantu nga 5 oba 6 ate muleete bagwira, kubanga abaddugavu temubateeka mu kitiibwa mubayiikiriza. Ne mbagamba temugezaako ne mugula ennyonyi zino zempulira abantu ze basindika mugule ennyonyi mu kitundu kyaffe ekya East Africa n'abalaze balina nnyonyi zo wabalabula. Nabagamba nti bagule Boeing 787 Dreamliner. Ate n'osooka olinda togaziwa nnyo, ate ennyonyi tozigula okola kye bayita lease purchase, nti osasula buli myezi 2 oba 3 tuteekamu ssente zo zonna ne service tebeera kuggwe. Kakati oba osigaza amafuta gokka gogula. Kakati aga amagezi twagabawa. Ate nojjooteekamu ekintu ekimu omuzungu kyayita corruption. Corruption mu Luganda tebakitaputa bulungi, bulyaka tebumala. Ekitongole kyonna n'okitta olw'okuba ggwe olina kyoyagala olw'omululuugo. So corruption kintu kinene. Waliwo abantu buli kye bakwata kyonooneka boononesa. N'abagwira bakikozesa okukubira entoli. Bakuwa ssente n'osanyuka. Baatwala abaddugavu corruption. Ng'abantu babawa embira nakina babaayo omuntu. Abaana baffe kati tubafuula baddu tubatwala mu Middle East bakole ng'abaddu. Ebyo byonna bikulaga nti corruption yaffe tetuze. Ayinoleka owulya nga oli yeewaana. Nze ntwala abantu Saudi Arabia. Nze ntwala abantu Dubai. Obatwala lwaki? Okay. Abatulaba ku Simba ku lutimbe tubaniriza nnyo nate. Ate era n'abanatuwuliza ku Radio Simba because no show tumaye tugiteeka ne ku Radio Simba. Yes. Atubaniza nate tulina retired Honorable Captain Francis Babu. Yes. Sebo tukwaniriza era asaba obuze kubatuliriza. Bannaffe abali ku station eno n'abali ku radio mbalamusizza. Mukulike bimuyiseemu byonna. Tubiyiseemu akalulu kabadde kati. Nze naligirabanga sinema. Yafuuka firimu ebirimu. Naye bannayuganda balina okuyiga. Teri kintu kyogenda kukola ne kibeera 100 ku 100. Mubeeramu ebitagenze bulungi. Kaakati bwentaba ebyayonooneka bw'obala gundi nga 5 gye baalondera bimeke byayonooneka. Of course. Bwogamba 5, 10 nebibaza kati awo ogambye nti ebyayonooneka bingi tubirongoose. Kiki ekyasinga okwonooneka kye walaba mu kalulu kano ke tumazeeko? Abantu okugaana okugenda okulonda. Nga ne leero bagaanye okugenda. Okugaana okugenda okulonda kibi. Nze ebisigaddewo byonna bye boogera ebya pokopoko. Bayinza okuba n'ensonga zaabwe. Bayinza okuba nga waliwo ekibanyiizizza. Naye ate byempulira bye bagamba nze namala okulonda president ate nonda ki? Omulala n'agamba twakoowa okulonda. Ebintu ng'ebyo abantu baffe bandibadde babajjonnyola nti ate kuno okulonda kwe babaddeko kwe kubakwatako obuteriivu. Abo ab'eggombolola n'abo be bakola ku bintu ebikwata ku muntu wa bulijjo. Be bakola ku nguudo zaffe mu kyalo, be bakola ku nsulo z'amazzi, ebintu ebitukwatako obuteriivu. Ezimu ku nsonga eziyinza okuba nga zibaleeteddwe obutataba mu kulonda kuno z'ensonga z'abakulu b'ebyokulonda
okuba nti ate abantu babayisa mu bumooli bagenda ne balonda abo abasazeewo okulonda naye ate olutuuka okulangirira ne balangirira balala. Ekyo tusooke tukitereeze bwe tuti n'omulungi tabulako ki kamogo. Bw'aba nga waliwo abantu ba Electoral Commission abeeyisizza obubi tulina okubajjayo ne tulaga nga bwe baakoze Masaka. Niwe Masaka newankubadde babyogerako nnyo naye omusajja alina kye yakoze. Ebintu bino babitadde mu giraasi oba oyagala oba toyagala. Kali akabokisi ke babadde beesibyeko yakagyewo ne bazuulayo obulala 5 nga bagamba nabo si bazikutudde nabo naabujjako naye oluvannyuma lw'okubuzuula byoba obala biba bikyalinamu. Anti kakati ekitugamba nti waliwo ekitali kirungi awo nno woogambira nti omusajja yabaze atya. Lwaki batuzeemu okubala olwanjawulo kiddayo ku mbeera eri nti ab'ebyokukiiko by'okulonda bano abaabazisa be balina omutawaana. Kakati ekyo si kakiiko konna abakozi b'akakiiko kubanga omuntu ali ku station toyinza okuga nti ali mu kakiiko. Mukozi wa Electoral Commission eyeeyisizza obubi. Kakati ekyo kitulaga nti Electoral Commission erina okwekuba mu kifuba abantu balonda okubeera ku station batuufu. Abantu bagamba nti ekyenyanja kivunda kuva ku mutwe. Nedda. Bannayuganda ffenna tulina ensobi. Era abo baba bakoze ebintu ebyo ffe bennyini ffe tugendayo ne tubakozesa ensobi. Tutya? Abamu babawa ssente, abamu babakangakanga. Waliwo ebintu bingi bakola. Ojjukira oba kyali Kawempe wano Nakawa, omwami w'e Kawempe omukulu yamuggyako omuzindaalo. Waliwo omulala gwe nalaba ng'agoba omuntu wa Electoral Commission. Kakati abantu ffe bennyini ffe tulina empisa embi. Ate lekera okulowooza nti omuntu ali omu. Electoral Commission nti omuntu egweguliwa. Neeno wansi tulina abantu bangi nnyo abatalina mpisa. Oba tebatwala kadde kubalongooza kuba traininga kufuna. Baba traininga naye bamanyidde kati waliwo ekintu ky'obulyanke ekiyingidde mu bantu. Obulyanke bugenze wala. Kubanga omusajja gw'ogamba chairman wa Electoral Commission n'akakiiko ke e Masaka tebaaliyo. Tebalina gwe baagamba kola bikolobero. Kakati ate goboga nti yavunze obanga alimba bali bennyini be babi. Ebintu ebyo ezengero ezimu ze bakozesa tebazikozesa mu ngeri ntuufu. Olidde kyengezaako okugamba nti abo abalondesa bababuuze lwaki ekintu ekyo baakikola. Kati awo batandikira okubuuliriza banga nti omukyalo oli omulala yagenze mu kkooti. Fine, ekyo kirungi. Ate mu kifo ky'okubeerawo ne weekalakasa agenda mu kkooti. Ate abakooti balinawo batuwe endowooza yaabwe. Naye nze mu kulowooza omwami oyo yatuyambye yakubye ettooki mu kintu ekirabika nga si kirungi. Naye bagamba nti yayise waalina okukoma. Omulamuzi kubanga waliwo pulezidenti gye yali yakola erwengo. Luli waaliwo enjawulo yatukuwadde enjawulo eri obubokisi bonna baali babubaze wano obubokisi 11 baali temana bubala. Kakati byanjawulo tebifaanana. Kakati awo mutawaana we guli bannaffe abapokopoko bagazaako okubifaananya tebifaanana. Buli kintu kyanjawulo oba eri yakikola. Kakati omulamuzi bw'amala okugoberera amateeka naye alina okuteekamu endowooza ye gye bayita justice. Mu ngeri eyo bwe yakirabye kiri kikyaba kisaana okukolera. Kakati olina okugenda n'omuwabira nti lwaki yakikoze wano ate wali n'atakikola. Kati eddembe lyo. Naye ng'ekituufu kiri nti omulamuzi muleme muzanyirako ajja basinga. Ajja gamba nabaze kino ne kino ne kino mu ndowooza yange ne mu kuteekawo amazima n'obwenkanya nabadde nina okukola bwe. Bino byonna bwe bijjidde nga waliwo political transition. Ndowooza okuva mu gavumenti eno gye tulimu tugende mu gavumenti endala oba eri awo. Bino engeri gye birabise bwe biti ddala tuli beeteefuteefu okugenda mu gavumenti enkyukakyuka mu bukulembeze kubanga omukulembeze abaddewo emyaka 4. Bannayuganda oba oli awo baagala tulabe change naye tunaatulaba tutya change ku mbeera y'ebyokulondesa efaanana bweti. Singa tuva mu propaganda
oba oyagala oba toyagala ono omwami okuva ku electoral commission ye yasinga era ajja kulayira ekyo kimu. Akati ekibuuzo kiri nti olw'abantu okuba nti beemulugunya wajja kubeerawo enkyukakyuka, ajja gezaako afune abantu abasobola okumuyamba okukola gundi, anaakyusa ku mpisa ze. Akati ekyo kyekibuuzo ekibuuzo ekyokubuuza nti gavumenti egenda kubeerawo oba oyagala oba toyagala. Yes. So mu kifo ky'okumala ebiseera nandyagadde okutandika okulowooza nga bwe nalabye waliwo abaagala okwesimba kuba sipiika, waliwo abantu abaagala nti engeri gy'alonda abaminisiters be si nnungi, kati anaalonda ttiimu ennungi kubanga ttiimu eringa ya mupiira. Onoolonda ttiimu ennungi eneezannya omuzannyo guno okumala emyaka 5 oba 2. Kaakati awo nno omukulu w'alina omutawaana we tujja okumulabira. Bw'amala okukikola tujagala ono nno alabika yatabuse ebintu abikyusizza. Kaakati naye bw'abanga awulira abantu be boogera alina okubalaga lwaki ye yayagala okuddawo. Lwaki yatugamba nti gwe mulundi gwe ogusembayo twagala okulaba n'atandika okubangula anaamuddira mu bigere. Ebyo bino twagala birawo anti olwo bitandika bijjira mu palamenti olina kookonyeeko ak'okulonda kwa sipiika bagenda kutandika okulonda. Twalabye nti aba NRM tebalonze abasek bawaddeyo ebirowoozo byabwe, ebirowoozo bawaddeyo abantu baabwe nti bano betwagala. Kati iri eddembe lya kibiina then ne Mao n'avaayo. Kaka DP yamutaddewo. Akale ekibuuzo kiri nti paalamenti egoberera bibiina oba egoberera babaka bo ne beerondamu omuntu omu. Etteeka ligamba nti bamemba ba paalamenti beerondemu omuntu omu afuuke sipiika. Nze ndowooza gundi akoze bulungi Mao kubanga ataddewo gye muyita democracy wabeerewo okuvuganya ttiimu 2 oba 3. Waliwo n'abaagala obwa deputy nalabi 2 ali yekka Mao oba alina abantu bamusindiikiriza. Mao alina okujja, ffe tetujjaga nti waliwo amusindiikiriza, tujjaga nti Mao ngo MP omulonde yeetaddewo empavu azijjawa ekibiina kye kireesa abantu 6 wa NRM alina kumpi 3. Tolina kubeera nambavu, olina kubeera memba wa parliament. Ne bano ba independent waddemba okuyimira bakolera mu bubondo. Gwe wandyagadde okukolera mu bubondo naye etteeka ligamba nti bamemba ba parliament bajja kwerondamu omuntu ki omu. Kaakati gwe bw'oyagala okukozesa abantu bo ekiddembe eyo naye omusajja ayinza okuyimira ali n'ayogera n'asinga. Bannayuganda abalowooza balonda oba ababaka abo nga bebatuwa abalonzi bebatuwa banaasobola okuyimirira ku magulu gaabwe ne bagamba. Omanyi nti bano bapya? Of course bapya. Mulimu n'abakadde abatono. Naye bano endowooza yaabwe yanjawulo. Nze omanyi nina ekintu kye natandika okufuna. Mpulidde nnyo abantu nga boogera ku bamemba ba paalamenti. Mubawe ka chance nabo baveeyo batulage. Waliwo neyagambye gundi standard egenda kubeera wansi mumanyi otya. Ffenna abagendayo twali tetusoma nkubu ya paalamenti twabiyigira wali nabo bayinza okuyiga ne bakola bulungi. Mbadde njagala abantu aboogera ku bamemba ba paalamenti ebino ebyogera ebyesente babirekera awo. Bamemba ba paalamenti bagenda twagala kulaba kyemunaakola kyemunaakola. So mu kifo ky'okudda mu bino okubakola n'obanga abassa wansi balekera. N'abandi bayitiriza okwagala omusimbi. Baani? Ababaka ba paalamenti. Batya. Bano bapya tezibaweebwa. Wawulidde nti paalamenti esembyeyo n'efuluma ebongeddeko miliyoni 115 ku 2 ez'oggula emmotoka. Waliwo wateeko nga waliwo ensonga. Bawadde ensonga ki? Omanyi mu kifo ky'okumala gaboogerera bano nsonga ki gye bawadde? Ensonga gye bawa nti constituencies zaabwe oba oliawo enguudo si nnungi, beetaaga oggula emmotoka ez'amaanyi ezinaamalako ekisanja eky'emyaka 5. Naye oluusi tebazigula? No, bazigula. Abasinga bazigula. Naye kikyenjagala okwogera tulekeraawo okulondalonda omuntu obutatuyamba kubanga oli omubaka wo gw'osindisa omumalamu amaanyi. Anti y'ensonga lwaki balwana okubeerayo nga buli omu ayagala okufuuka omubaka. Ekyo kirala ekyo tujja kituukako. Kati bamaze okutuukayo
oba kyekyaba oba yensonga yabatwala tujja kukiraba bw'obanga gwe wagendayo ku nsonga eyo tujja bw'obanga wagenda ku nsonga ya kulembera tujja kulaba bali abantu 557 bemanyi kimanyi waba ayongeddeko ekibuuzo kiri nti abantu abo banaakola omulimu gwe ekibatutteyo awo tugenda okubapimira nze mu kifo ky'okubamalamu amaanyi njagala mbawa amaanyi mbagaye nti kale mutulage byonna tubawadde constituency allowance tubawadde emmotoka mutulage kyemugenda okukola nze mu kifo ky'okumala ebiseera nga nesibye ku buntu buli nga ninga ng'ow'ennugu awo njagala kuvaawo abantu abogera bati babeera balina ennugu kubanga nze njala tuveewo ze ssente za member wa parliament olwo mwami yange lwaki bazeewa kubanga singa executive president ne banne be babawa ssente baba batadde ku muguwa basobola okuba blackmailinga bwe munaaga nti tujja bawa ssente naye bano bwe bazeekolera kakati ekibuuzo kiri nti lwaki gundi yaabwe bagiyita commission ya parliament olufuga parliament bo bagamba batya kakati mu kifo nabo ekyokusirika baveeyo nze kankuwulire lwaki enjima tesala gwa kibira nedda olugero terugenda wano luno olugero tulina ekigundi 3 abalamuzi ba parliament ne president president oyo singa omukkiriza yaba asalawo ssente bano ze bafuna aba batadde ku ntoli neera atera obbayita mu maka n'abawa nadda ebyo sibimanyi ebyokubawa sirina bukakafu naye nze kyemmanyi nti wano ogwo omusaala gwabwe lwaki bo balina ogwewa mu nsi yonna Amerika Bungereza gundi kamishoni yaabwe erina okubeerako n'abantu abalina omutima gw'eggwanga nti baba boogera ssente ezo bapime weziri oba teziriiwo kakati nze kankubuli gye bakoma okukola ekyo omuntu ganze bwagambira mu ikonomi yaffe eno tetwetaaga abantu 557 twetaaga abantu nga 152 bafune ssente ezo naye nga batono kaakati ekyo yendowooza yange endowooza yange eyokubiri omwoyo kakati bamaze okola nemuga nti tuyinza okutunulira local government erina district 16 abasajja b'e Kenya bajja ne basoma decentralization bo ne bakola devolution ne bakola counties ennene bwe twali tufuna independence twalina subregions 15 ezo ze tuba tufuula subregion kati bano bamemba wa parliament tubakendeeze tubateeke mu subregion gundi district tuzijjewo 16 tusigaze 15 ujja kulaba nga ebintu bigenda bitereera kati twetaaga ku bantu abalina amagezi batunulire ikonomi ya Uganda ne system ze tulina nze my idea era nkiddamu mu kifo ky'okudda ku musaala aleka nkubuli omuntu bw'ateeka omusaala awo kikulaga kuba batambula Kenya Bungereza wa ne balaba ssente ze balina okufuna ezawano ziri wansi we Kenya akati ekibuuzo kiri nti oba batadde wano oboyagala njite kunido emisaala emirala giri wano tugezeeko abantu balatubaleete nabo nga basembera mu kifo ky'okubaga okugitta oba okoze bubi oba ogyewo bwe tuyinza okupimira sente ezo ziva mu baani muffe omusolo era gundi public service bali bitwala 3 omuntu omunkuseera omuleseewa kubanga akolerera ennyo abanene bano okuganyulwa singa omuntu ono agenda mu parliament n'akola kyasana okukola ono naye amutuukako nanti bakulabira bakola waliwo bye bakola ebitutuukako tukkirize newankubadde balina priorities zitali ntuufu awe tugambe nti tubasindise naye enguudo tuzikooye twagala mutulabe amalwaliro gaffe n'amasomero gaffe twagala tufune amazzi amayonjo twagala tufune amasannyalaze ebyetaago byaffe ebitukwatako obutereevu ekyo naye tusobola amalwaliro anti ntaddewo nkyogedde kakati bwe tumala ekyo mmwe mu kifo ky'okudda mu kulwanirira buli obusente tulwane nga tubagamba ekyokukola awo wenjagala bannayuganda batuuke bave ku bintuntu ebitaliimu tulwanira ebintu ebitaliimu mpulira abantu nga n'owulira nga n'amalaka gabaweddemu nedda ono omuntu gwe walonze
oba mulungi oba si mulungi gwe wamulonze tumukoze tutya atuyambe kuba nze bwe nali memba wa parliament nalina emiruka 20 nga buli mwezi nfunayo emiruka 4 nenjiteeka awantu nempita abantu ba city council nempita abantu ba gavumenti ne bababuulira biki ebikolebwa mu bitundu byabwe nentutwetolula Kampala yaffe gye twalimu abantu ne bayiga abantu ne batandika n'okwogerera ne bava ne ku ebyo byowadde ogambe ebyennugu ne badda ku bintu ebibakwatako era bamemba ba parliament bonna nabo ne batandika okukikola ffe twasooka okwera ekibuga mu East Africa wano naye kyaffe kyayonooneka abatukopa kati abasinga okukola obulungi abatuliraanywa bagikopola nga buli lwa 6 lumu buli mwezi tugenda ne tulongoosa ekibuga ebintu ebyo biva ku bukulembeze bwe mba mulonda mwe mulonda mutya akati nawe wadde omuliro gwe tulonda akati tugezeeko be tulonze si oba mubi oba si mutandika muga kino kye twagala si kwagala kukuwa gwe ate mulekeraawo ebyetaago byammwe eby'omu makaago tobiwa oli oli si yabikolako oba olina abaana baagala school fees ogw'omutawaanaago oba olina abantu abaagala simanyi okukuwa sente ebibyo oli muleke akole omulimu gwe bannayuganda balonda omuntu aziika ekyo nakyo si kirungi aziika bw'abanga ddala muntu akola omulimu gwe n'ezo sente yandibaleeta zirina eziziika Uganda yonna ogambye mu kisanja kino weesunga okulaba omukulembeze w'eggwanga ng'alina omuntu gw'agroominze abantu oba abantu bagroominze bagenda okulekawo ekyo kiraba kisoboka okujja mu omanyi kati atandise okuwulira byebimwogera byonna abiwulira mbawulidde wano omwesibasiba nnyo ku bintu ebitaliimu nedda katulabe kaze kankuwa ekyokulabirako President Moi bwe yali ng'ali kumpi kugendaawo yafuna abavubuka buli muntu n'abuteekamu waliwo bwe yafuula vice president deputy prime minister aba n'abateeka mu finance n'abatunuulira omu ku bo yafuuka president nga Kibaki avuddewo ate bwe yali agenda teyabateekawo wali yasobola kuteekawo omuntu amwenkana n'ateekawo Kibaki n'amugamba nti bw'oli mumaze ku bano abataano kwe kuli ajja okubeera president era Kibaki bwe yagenda n'alekawo gwe baali baagala abantu abamu bagamba nti atunuulidde nnyo mutabani we ekyo obukakafu sinaba bufuna kuva ku ye mbuwuliramu mmwe bwebiraba olaba nze simulabanga ng'aga nti ono gwe njagala era tayinza kuvaayo bw'ati naye engeri omwana gy'abadde ajja akula through the stages si kibi naye tanaba kutuuka era omukulu nze ndowooza alowooza nnyo anaakikola atya alowooza nnyo lwaki olowooza nti omwana tannatuuka tannaba kubeera mu administration ya gavumenti ekyamagye akiyize naye nze bwe mba nga singa mbadde nze nandi mutaddeko mu gavumenti mu ministry emu oba ya defense oba ne muteeka mu ministry endala oba ya foreign affairs nenjagala mulongooseemu oba prime minister oba deputy prime minister oluvannyuma bamaze okuyiga kabineti ekifaananyi ekinene ekya gavumenti n'olyoka omufuula president abamu balowooza nti twetaaga dialogue unity n'abantu abava ku opposition oba oliawo nabo bayingire mu bifo ebinene nga vice president mukulu aba opposition bafuna na dialogue n'omukulu abala bagendayo kiro abala babeera misana abo bogamba bakole dialogue n'omukulu bakola dda dialogue nga basibawo badda kwaniko ebyo byakutudingisa bamusinkana olina gwomanyi sina nze soogera amanya g'abantu naye nga bagendayo nebakimanyi bonna bemanyi abalala balina ku payroll babawa ne sente wali ekivuddeyo mu dialogue zaabwe ezo zibabeeramu n'omukulu ate tebazze eno opposition ebatandika ogyonoona kati awo kireka then ekitegeeza already opposition eri n'abantu abo akati kankubuulire politics wa Uganda era njagala tuwulidde abakangakanga tuwulidde abali mu propaganda byonna byonna balina berekera tulina abantu mu Uganda abalungi
tulina okutandika okulowooza ensi yaffe. Olina okusooka okulowooza ensi nga tonaba kwerowoozaako. Uganda tugyagaliza ki? Bw'abanga abazungu bagamba nti ensi ye maamawo, mother. Bw'abanga ye maamawo, Uganda ogikutte otya? Ebyo by'okola toswala. Ebibi, ebikolobero, ebintu eby'omululu. Ate njagala otegeera ekintu kimu. Waliwo abayindi n'abachina kye bayita law of karma. Nti ebibi by'okola bikola ki? Bikuddira. Biringa nga katena k'okasuka ne kajja. Kaakati ebyo bannaffe singa bafuna omutima ogwo ogandi katandika okuzimba maama waffe Uganda. Awo mujja kuba mutereezeza. Waliwo abalowooza nti bw'ogiwadde omuliro basiba bagamba nti muzeeyi tova ku main okyasobola. Pulezidenti mwennyini yagamba Jozi nti kati wentuuse guno gwe mulundi ogusembayo. Kakati twagala tulabe amazima n'agatuukiriza. Omanyi si kirungi kuwanda muntu mukulu ng'oyo mu kamwa. Bw'abanga ayogedde tumuwe chance. Kati abo ba main balungi, bantu ba actors balungi, bakatemba balungi. Ne katuli ku nsonga ya ggwanga. President Museveni atugambye nti agenda. Tumusaba afune abantu batunuulira abasobola okumuddira mu bigere. Ate bwe kiba kisoboka abagamba nti n'omwana si mubi n'abaana b'abalala nawe omwana we bw'aba asobola why not? So ekyo nze ebyo tebimalira biseera. Tuli ku mukulu yakyalina obuyinza. Tumusaba atulekera omuntu omulungi. Omuntu omulungi yandibadde na bisaanyizo ki? Waliwo omwami gwe nabadde nsomako wali gye bayita credentialism theory. Abawuba certificate, diploma, degree. Bagamba ebyo birungi okubeera nabyo. Kirungi kuba nti wasomako. Naye ate twagala obeere ne experience, obeere ne skill, obeere ne talanta y'obukulembeze. Oba wali olabye ente nga zigenda okunywa amazzi, wabeerawo ente ezikulembera. Kati ezi ente zironda zitya? Katonda ffenna yatuwa nti amaanyi nti muffe mulimu abantu abasobola okutukulembera. Boddayo ewammwe mu kyalo n'obala amaka agali ku kyalo, waliwo amaka abantu gye bagenda okwebuuza okumbaga ku bukuzi. Oyo ani yali amulonze? Teri. Ayina talanta eri abantu bamuwulirizaamu. Kaakati abantu gwe mwoyo gwenjagala obateekamu nti abantu be mutuwa bandibadde balina talanta ng'oyo ow'oku kyalo. Kubanga be bajja okufuuka abakulembeze. Kaakati muffe mulimu abantu abalina ogundi eyo. Kaakati omuntu oyo ye yagamba Uganda njagaliza kino. Uganda ekirungi kyekino. Buli ekirungi akiwa Uganda. Nga gwe buli kirungi lw'okiwa ki? Abaana ba. So oyo gwe twagala. Si bano abajja nga bawuuba nze ndigundi nze nasoma nnyo nina PhD. Emabega kaawo waliwo abaali balowooza nga bagamba nti oli disgruntled ne gavumenti eno nti olw'engeri gye wali obabuulira amazima. Kakati abantu abo bakola mulimu. Waliwo abakulu abali mu sisitemu ey'okwonoona. Kakati babawo obusente ne boogera bye batamanyi. Nze bwe mba njogerera Uganda, soogerera muntu, sivuma, sijooga. Njogerera Uganda yaffe, kiki kye yeetaaga. Kikyokka. Bw'oba tokyagala, enaku. Kati abaganda disgruntled kuki? Oba tebaakuza ku bwa minisita. Ate batya. Member of Parliament. Omukyala bwe yeesimbawo e Kampala tebaamuwa kalulu. Abantu bagamba nti obunyiivu bwe kulaga obusungu. Singa nze nali munyiivu nandyogedde mu ngeri ndala naawe okiraba bulabi. Abanyiivu teboogeranga nze. Boogera ebintu ebitali bituufu. Nze nkugambye njagala bituufu byokka. Saagala byakulimba. Saagala muntu alimbe. Gavumenti eno ng'omukulu bw'agambye nti agenda tutulaga
abantu abapya gwe kisanja kyekisembayo mu kulabu eina bikibi buwandiyagadde oli bwajja waba atandikira ng'ojjako ziri infrastructure zoyogeddeko naye mu kuzza obwa Sseruganda naddala bannayuganda alabika okuba nga bakutuse nnyo. Bugundi NRM yalina gundi 10-point program naye program esooka egamba tulina okugatta Uganda unity. Nandyagadde okulaba president nga ekyo akiteekera ddala waggulu abasobola okugatta Uganda. Bw'aba alonda baani abasobola okutugatta. Nzijukira Ssaabasajja Kabaka yagamba nga ebbanda n'agamba nti Abaganda muwulire abantu obuwangwa bwaffe empisa zaffe bazitegeere tukolagane nabo. Kati president wa Uganda alina okugatta Uganda yatulema okugatta. Omuzungu bwe yajja wano yagatta amawanga agatali gamu naye n'abagalika nga gali awo. Kati omulimu gwe tulina kwe kugatta. Tulina okugatta ate abaddugavu balina kye bayita obuwangwa obufaanana. Njagala obuwangwa obufaanana tubugyeyo tubufuule obuwangwa bwa Uganda. Uganda terina obuwangwa bwa bitundu. Obuwangwa obwo bwe bujja okuvaamu ebituyamba. Wakolerako gavumenti ya President Museveni erina ebirungi byekoze erina n'ensobi zeekoze. Wali obaddeko awo lumu ewejjusa naye nejjusa okolagana n'abantu ba okusookera ddala njagala okwebaza president nange yanzijja we nali nanfuula minisita. Ekyo kyokka kitiibwa oba okyagala oba toyagala. Kati olina okumwebaza. Siina kye nejjusa kubanga n'omulungi tabula ku kamugo. Ebigenza obubi bimanyiddwa, ebigenza obulungi bimanyiddwa. Waliwo abantu abagenda ne boogera omanyi n'onsonyiwa naye bannayuganda twogera ebintu byetamanyi. Waliwo omuntu yagenda nayogera UPE omwami eyawandiika gundi yasooka bamuyitanga Professor Kajubi. Era gavumenti ya Uganda yali ebataddewo akakiiko ne kakola ku ngeri gye tuyinza okuyamba abaana abaabo. Era bali bagita Universal Primary Education mu kiseera ekyo teyali UPE nga babugiyita yalina erinnya ddala. Kati gundi enegende mu United Nations era mu Millennium Development Goals mweri buli nsi erina okuyamba abaana wansi basome abatasobola. Kakati bwe yamala ne tukola white paper gavumenti ya Uganda nekola UPE. Abantu ebyo byonna tebamanyi bajja ne babumbuka n'ebigambo bwebanga essomero ly'ewaabwe erya UPE terigenze bulungi tulitereeze. Abaana 7,000 ku mulundi guno mu primary living examination tebabadde graded 7,000. Ekitegeeza nti either balina okuddamu naye abazadde baabwe bamu bagamba nti nze omwana ajja genda afumbira omulala avuge bodaboda. Nze nja kusaba abazadde banoonye lwaki tebabadde graded. Okusooka kyavudde ku ssomero, kyavudde ku kulimba, kyavudde mu kubba bigezo, kiki bagudde bakola ebigezo ne bali kumakinga naye ne bagwa. Kakati ekyo ddayo ku basomesa. Omwana agwa omusango guli ku musomesa. Baleme kubalimba abasomesa abo lwaki bakola bubi. Twajjawo ne TTC. Teachers training. Nedda TTC weziri zakendezebwa bukendezebwa. Ezaali ziriwo nga tezikyalina n'abantu. Naye ezakendezebwa zikola bulungi kubanga weeziri. Endezo nekaliro waliyo. Nawala. Ekibuuzo kiri nti ezo TTC ze bakendeza kati ziriwo zimala. Ekyo nikyo kibuuza. I have no problem with that. Omutawaana gwe nina guli gumu. Abantu abali mu byalo abasomesa abaana abamu babayisa bubi. Sente zaabwe tezijja mu kiseera. Tebalina we basula. Kati ebintu ebyo nabyo birina okubuuzibwa. Era oyose n'oŋŋamba 7,000. Nze nandyagadde okubuuza lwaki. Ali mu kifo ky'okunyiiga tunoonyereze. Ate UNEB tukigambe kati bantu bakole tutya nga gavumenti. Musobola okuddamu ne bakola ebibuuzo oba bamali mwaka mulamba nga tubategeka baddemu ebibuuzo. Ebyo byonna byonna byakutuula wansi ne tuteesa. Nze kyesaagala be bantu okubeera awo nga buli ssaawa boogera ebitaliiyo. Twogere ebiriwo. 7,000 nzijja n'okubira odongo ne mubuuza
lwaki bagudde lwakuba tebasomeseddwa bulungi lwakuba ebibuuzo byemwalese byanjawulo ezimu ku nsonga minisita zeyayogeddeko yagambye nti there is a lot of absenteeism ey'abasomesa ba gavumenti naye they don't go to school kusomesa bakola emirimu gyabwe birala oba tunabakinga balenga nti basomesa sagambye naye lwaki bainspector babulirawa wabeererako minisita kati webali question is bayiruddawo baliruddawo ebyo byonna mukama wange byebituwa n'ekifaananyi nti ate mwana ebintu biba byononese kiba kirungi n'obirongoosa kakati ne minisita yayogedde bulungi kati tulina omubuuza katukole tutya minisita madam minisita nsimanyi yabadde madam minisita tukole tutya akana tuteekewo tubuulirize n'abasomesa abo batubuulire amazima kiki kati ne private school ezitwala abasomesa ba gavumenti bo ne bagenda okusoma private school ate nga neno bafuna omusaala tukoze tutya kubanga era supervisor wa bonna tolabawo conflict of interest because I've also nkirabyeko nti ba minister abamu ate era balina n'amasomero ag'obwannannyini ate nga ba supervisinga n'aga gavumenti tuwabeerawo conflict of interest eweri anti kati awo minister abakulu tebakiraba appointing authority who is the president ne minister akulira egundi eyo balina okuvayo ne bagaa nti kino abantu bakyogeddeko nnyo ate kikyogedde kyamaze tolaba sisuwakanye kubanga ekyo nange nkimanyi kati abantu abalina ekintu ng'ekyo gavumenti yandibadde ebagambako era ne India eyo kyaleeta omutawaana gw'amaanyi ne bagoba ne baministers abalina gundi eyo ne bakuba ne fine in future abakulembeze abajja si kyekiseera balekerawo okulonda abantu be balinako oluganda okusobola okulongoosa embeera for instance nti ng'osobola omugambako nga minisita wo naye wano oluusi oweesikamu nga obanga alumba famire ate nze ekyendowooza kyakyana kito omukulembeze bw'abanga mulungi nga muganda wange nga mulungi mulonda kati nga we balonze Mamudani e New York taata we yasomesa mu Columbia University tikinganaga nti omwana wange akoze bulungi kakati nze njagala wabeerawo conflict of interest bw'akola ensobi engeri y'omukangavvulamu awo mwana wange mugamba omwana we omugamba muga nti genda mpola bino bijja kwonoonera ayina omuga nti wandibadde okola bwoti ekyo bw'abanga alina talanta nedda bw'abanga agenzeyo mu bubbi ekyo kinakyo kirala okay njagala tugendeko ku Uganda Airlines bwe nga captain yavuga ku nnyonyi for a while vulugu ali mu Uganda Airlines yaffe omulaba otya mukama wange webale nnyo bali ddala kakati ekisookera ddala Uganda ng'ensi n'entebe eyina location oba ekifo ekirungi ekyokutandika airline eri wakati wa Dhaka ne Bombay eri wakati wa Cairo ne South Africa tuli wakati mu Africa walungi ng'omutima wandibadde kale ekibuuzo kyandibadde tuyinza okukola airline ennungi ye tusobola ekyo kimu kati ekyokubiri bannaffe baali batandika okukola airline eno baayita mu makulu matuufu awo wali omutawaana teguli kati guli wali we baatandikira baatuyita nange bampita ku Minister of Works ne mbabuulira bwe muba mutandika airline temugijjuzaamu abantu mugende munoonye task force abantu nga 5 oba 6 ate muleete bagwira kubanga abaddugavu temubateeka mu kitiibwa mubayiikiriza muleete abagwira 5 omukulu waabwe eyadde balinga chief executive olonde owa sente olonze marketing olonde ne operation yakola engineering ne bapilot kati bwemala balonda awo nobateekawo kati mukole airline ne mutubuulire kiki mwetaaga bw'oba olina abantu b'olowooza nti basobola okuyiga n'obateekawo ne bayigira ku bano si bangi bantu nga 5 6 naye banga bayigira ku bano ng'ekimaze okugwa bya boarding obijjawo
nga basooka batubuulya ebyennyonyi ze tugenda kati ngaffe abali mu Uganda tukimanyi bulungi nti gundi yaffe esinga bizinesi yaffe esinga obulungi eri wakati wa Ntebe ne Nairobi yesinga endala eddako oyinza okugamba nti Dubai olwokuba tulina abasuubuzi ate bw'omala okumanya ebyo ye marketing kati eyo marketing wo alina okutubuulira ebintu ebyo abiraba atya ekirala omusajja aba operation yo nungi ba pilot ne ba engineers abo tulina balungi nnyo kati bw'omala nemba gamba temugezaako ne mugula ennyonyi zino zempulira abantu ze basindika mugula ennyonyi mu kitundu kyaffe kya East Africa nabalaze balina ennyonyi kizo wabalabula nabagamba nti bagule Boeing 787 Dreamliner Ethiopian Airlines jerina Kenya Airways jerina Air Tanzania jibalina bone bagula Bombardier basoka bagula Airbus yenkana Airbus akati Bombardier si nnyonyi mbi naye wano mu kitundu tiri mulala agirina mujirina bwe efunye obuzibu mwina gitwala gye yava okugikola akati bw'oba oyagala gye bayita short and medium range egenda okumpi ne wakati awo olina okutunda Kenya Airways erina nnyonyi bagiyita Embraer eva Brazil ab'e Tanzania baagula ennyonyi kubanga Airbus yagula Bombardier kampuni eyo yagula group ne bakola ennyonyi bagiyita Airbus 200 eya Tanzania gye yagula kakati Embraer n'ennyonyi zombi zenkana kakati olw'okuba nti bazirina ate gundi naye eyina ennyonyi gundi ba Ethiopian Airlines bo balina ne Boeing 737 balina ennyonyi kati kiri eri ggwe ennyonyi ki gye wandiguze bwe beeyina ebizibu ne bagikola okumpi wano kakati olw'okuba tuli kumpi ne Kenya oyinza okugamba nti kale katugule egundi ye Brazil kakati ebyo byonna byetaaga abantu bano abataano ababitegeera ate oleeta kati ekyo lwaki ngambe bataano Emirates kyeyakola yaleeta abasajja okuva mu Europe bataano gundi naye kyeyakola kati n'omusajja we Saudi Arabia Prince atandise gye bayita Riyadh Air naye bwakoze alina abantu abasoma naye yaleese bazungu nga mukaaga akati ng'omaze okukikola lwaki ennyonyi zino nzikugambye kubanga singa ennyonyi efa aba Ethiopian Airlines bayinza okukuwa ekyuma aba Kenya Airways bayinza okikuwa aba Tanzania bayinza okuyamba kakati ne mubanga bagita pooling okukoleragana awamu ekyo kiyamba airline okutambula kiyamba kakati bali ekyo lwaki njogedde nti bano abantu abataano Uganda Airline tiyali airline ebaddaawo bagirongo yali etandika butandisi mu system bagamba business startup kati ebinyonyi tubiteeku bali tutandika business weba etandika wetaaga abantu abo bonna wetaaga abantu batono business etandika okukola olyoka ofuna boyinza okuteeka mu bifo ebimu beweetaaga ate okikola empala sikuyiwa buyiyi kubanga onoonya kalulu oleeta abantu abasobola okukola emirimu egyo kakati ba engineer ne ba pilot abo tolina kyoyinza kubakola kuba we bali ate bamanyiddwa kakati okulonda abagenda okugikulira wandibadde omala emyaka nga5 ng'okozesa bano abantu benkugambye ate ng'olina abantu ababayigirako kakati bw'omala okukikola ekyo ekya business startup n'oliko ojjukira nti gye bayita break even point ennyonyi we zitandikira okukolera amagoba eya airline wakati wa myaka 7 n'emyaka 10 mu myaka 3-4 n'osooka okolamu okupima tukoze tutya ate bino ebyokugamba tugende Lagos tugende London osooka kunnyikiza ziri route ze nagambye n'ogamba nti kati Nairobi ennyikidde gundi Dubai ennyikidde South Africa ennyikidde Dar es Salaam ennyikidde ezino z'omanyi Juba Mogadishu zinnyikidde kati bw'omala okunnyikiza ezo n'osooka ozireka ne zikola ku ssente okutambuza ennyonyi zino eza region
kakati ennyonyi eri ennene yona ogireka negenda e Dubai nekomawo ate nosooka olinda togaziwa nnyo ate ennyonyi tozigula okola kye bayita lease purchase nti osasula buli myezi 2 oba 3 toteekamu ssente zo zonna kakati emyezi 3 nosasula nolaba eno gundi gyokoze ekomezaawo ssente ezo osobola okusasula lease purchase bwomala emyaka gyo 3-4 ng'ennyonyi etandise ngaobaga nti amutukyuse nga ennyonyi bakikyusa nga bakuwa endala lease purchase bwekola ne service tebeera kuggwe kakati oba osigaza amafuta gokka gogula kakati ago amagezi twagabawa naye waliwo abantu ne bagenda bagula ennyonyi egondi Airbus 330 niwo simbi naye wano mu kitundu wonna abantu abagirina bokka bali mu America ndooza Delta Airline yeyina fleet yawe nene ne mu Europe kakati ennyonyi gye twagala okukola tunagitwalanga mu America oba mu Airbus ewe wali omutawaana kakati ebyo byonna ne bagenda batuleetera abantu si babi abantu baleese si babi baali beetaagamu okubangula ne bano abantu benkugambye balina tetulina biseera bya kusomesa twagala bano batambuze ennyonyi bw'oba oyagala bo batuyamba okusomesa ku bantu akati obadde omutawaana bino byonna byolaba bivudde wali we twatandikira ate nojjooteekamu ekintu ekimu omuzungu kyeyayita corruption mu Luganda tebakitaputa bulungi bulyake tebumala bubbi bisingawo mu mutwego okola ebintu ate ebyonoona bw'ojjamu ssente ennyonyi etandika okuwenyera bw'otandika okuyingirira mu bantu abalina talanta abandikoze obulungi oba otutidde abantu abanatutuyambe ekitongole kyonna n'okitta olw'okuba ggwe olina kyoyagala olw'omululuugo so corruption kintu kinene waliwo abantu buli kye bakwata kyonooneka bwonoonesa eyo ye corruption gye twogera omusajja omu gwe bayita Lee Kuan Yew we Singapore yagamba nti ekintu kyolina okulwanyisa ng'ensi etandika kigambo bakita corruption kubanga n'abagwira bakikozesa okukubira entuli bakuwa ssente n'osanyuka baatwala abaddugavu corruption ng'abantu babawa embira naki ne bawaayo omuntu ne bijja nga bikyuka bakati abala bafuna television ne bawaayo abaana baffe kati tubabafuula baddu tubatwala mu Middle East bakole ng'abaddu ebyo byonna bikulaga nti corruption yaffe ayinoleka owulya nga oli yeewaana nze ntwala abantu Saudi Arabia nze ntwala abantu Dubai obatwala lwaki kola buddu ate wano ebyo byonna binjagala okugamba nti waliwo ekintu ky'omutawaana bakyonoona batandika era nze nali manyi kino kijja kubeerawo okay ekitegeeza kino kyabadde kiiso kya mbuzi okuddira CEO mukazi wattu ne bamufulumya ng'ate waliwo abaali balina okukola ebituufu kati waaliwo omutawaana kye baakolaawo abantu abamu mu airline bagenda ne balwanyisa waliwo engineer eyasooka mu Uganda Airline waliwo n'omusajja yava e Zambia bagenda babogerako ebintu ebitali bituufu era omukyala omwami wa Zambia okooti yamuyiriridde nga bagamba bye baakola tebyali bituufu akati mwalimu empisa mu bantu abamu abali mu airline okwonoona bannaabwe ne bamukwata n'okumukwata kakati gwe bogamba kiiso kya mbuzi abantu abamu mu airline abo tebalina mitima mirungi oluvannyuma lw'okutubulira tuyinza kulongoosa tutya abantu abataano benkugambye funa task force board gigambe bumuli funa task force abasajja abamanyidde ddala airline betambula balina experience myaka 2 myaka 3 egy'okukola gundi bajje wano bagiteeke ku mutindo ebyonoonese babirongoosa n'ennyonyi zino bwe kiba kisoboka nze nnyinza n'okuba amagezi eyo niwo bagambe Boeing bazitwale babawe Boeing 787 buno obunyonyi tufune omuntu nabo babutwale batuweemu ennyonyi esobola okukola obulungi ne roots zikendere tusooke ne roots zizengabe tunyikize ruutu zaffe bino byokweragalaga ogenze wano ogenze nedda marketing egamba ki marketing kwe kutunda entebe mu nnyonyi bazitunze e Nigeria bani betuleeta e Uganda Nigeria Ethiopian Airline wali bagifuula hub
omuntu bamujja Nigeria ne bamutera ku nnyonyi emutwala Dubai ne mutwala Roma ne mutwala Saudi Arabia ne mutwala Kampala ne mutwala Nairobi gwe ye erudda wajja okoze hapo mulimu ebyobufuzi mu kuddukanya ennyonyi eno engeri ndowooza okulonda abakulembeze nze ndowooza okulonda kwalimu abantu abaawa amagezi agatali matuufu oba obiyita byabufuzi oba obiyita bya mululu simanyi naye nze sirowooza nti byabufuzi bya mululu n'oli aliyeko naye bamuteeka ate mwana we waffe embeera eyo ereeta obuzibu akatalekeka esebo olinayo akatalekeka nina njagala kusaba bannayuganda tugende n'ebigenda ebyonoonese tubinoonyeze eddagala abantu abamu aboogera bino batera ku social media ebitali birungi mubikendeeze nze jjukira nafiira omwana wange wano waliwo omwami yagenda ku social media baboya etta abantu kati n'ogenda ku social media n'oyogera ku muntu nti yatta abantu bye baliwa naye nze ndi musajja munaddiini bw'oyogera obubi nze nkusabira Katonda akusonyiwe kubanga abantu aboogera ebigambo ng'ebyempulira eby'obulimba balekera awo tugezeeko ebyonoonese yes tubirongoze tubyogereko ate mu kifo ky'okuvuma mvuga nti mukama wange Mr. President ekyoyogedde sikikkiriza simuvuma kati ekya Uganda Airlines nakyogera ekya UCB nakyogera Uganda Commercial Bank ekya Parliament kikugambye njagala ekendezebwe sijja kusirika ku ebyo naye ate sivuma muntu owulire nze ndowooza nti bw'okikola ebisinga ojja kulanga bigwa mu nteeko tweyanzanya sebo tweyanza ate abasimba mwebale kujja ate n'abawuliriza baffe mwebale kubeera ku ssimba amiina esebo